Batono ate mbamu ebintu nga bya mateeka by'abantu bakulu toyina touch kubiddamu nnyo wabula kamuwulire omwogezi wa poliisi yakyogerako ki ow'ekitiibwa ye yatugambye ffe abo tetunnabasibako oba be beesibye bafa ngo niye yabasibye ne balowooza poliisi Katonda y'amanyi ne katuulire side ya poliisi okusinziira ku misango bo gye bagamba gye badde baba blaminga babeera n'abantu abamenyi b'amateeka nga omanyi ebikoosi by'abavubuka of course. Jo bakoze ekikwekweto mu bitundu bya Salama ne bakwatayo abavubuka bano bali 10 kati bakumiddwa mu poliisi ya Katwe naye nga bade tugenze nga tuwayako nabo tutegedde nti bano bavubuka ba Fik Gaza batera nnyo okutambula naye nga batuse ku station ne bakola search okubayaza ne babasanga n'ebiragalalagala kati babaguddeko omusango ey'okubeera n'ebiragalalagala oba being in possession of narcotics. Tutandise okubajjako statement twagala batunyonyole bino biragalalagala babijjeemwa bale bakola kinazo ebintu ng'ebyo naye nga tumaze okukola fayiri yaffe tujja giwereza omuwagi wa gavumenti atuwa amagezi bano tubatwale mu kooti oba tubawe akalo ka poliisi. Okuva ku makya abantu badde bankubira ssimu nga bagamba nti Fik Gaza ati mukwate. Nedda, Gaza tali mukwate, yazze buzibu station yaffe eri Katwe Kibuye ogezaako okugoberera ensonga z'abaana be naye ye si mukwate. Abaana be be bali bakwate kubanga twabasanze nga balina biragalalagala. Omulango gwenyinza okukubira abayimbi n'abantu abaana botambula nabo tebenyigira mu bintu bimenya amateeka ekyo kibanoonera ennyina yaabwe. Kati huyo Fik Gaza abantu badde bamanya nti mukwate ku bintu bimenya amateeka ate si ye. Abaana be bakoze ki babikoze. Kati badde tusaba mu abayimbi yogera n'abaana bammwe aba bavubuka gye mutambula nabo babeere b'empisa babeere n'empisa ate bagoberere amateeka. Mubeere n'empisa bannange mugoberere amateeka. Sande bagamba Fik musibe ba Fik ate ye yagambye oba bamukutte ate munange poliisi egambye tena bakusiba ku Fik Gaza wammwe serebu superstar yabadde followinga up misango naye guno omulabe bagenda obbasiba mudaawo banange by the way abayimbi buli muntu gwobeera naye omayi bagamba mbulira gwoyita naye nkubulira empisa zo. Sometimes siri ku Fik Gaza ndi ku ffenna nange nga mwendi. Let's mind the people that we pull around us. Omuntu asobola okuinfluencing ofuuka omuntu omubi nga toli. So nsuubira abaana ba Fik Gaza mukomera baavuddeyo Katwe nga bwe kibadde kigambibwa si yaliyo si alina empisa embi si abeera n'ebiragalagala by the way bibi abaana bangi abadde mu industry ne bavaako lwa nsonga ezo. So mugezeeko addiction si ekintu kyojja ku muntu out of the blue okikwata mpola n'ogenda mwetwale mu rehab mwetwaleko mu rehab ogenda otuukeyo bagambe bannange nze neeremye embeera zendimu zandinfuula omuntu agenda ovaako mumpe ku mpiso addiction zino zinveemu ez'okunywa ebiragala kukola kibingi of course emize giba mingi tebiba biragalagala byokka mulimu n'abantu batwala mu rehab ng'oyina stress oluusi mujja wulira nti abantu bali mu rehab mulowooze nti baba banywa njaga bakola biki si bye byokka. So rehab ejja kubayambako obeereyo ng'olina ekintu ekikutawaanya depression zikuluma mugendeko eyo sooka oterere oveeko mu community. So nga tuvudde ku Fik Gaza twaguddeko ku mwana mulenzi omubwati kansala w'abantu